Goina ali ku Nyondo Media bane muje baliko nkikubidde wa mirundi ebiri Facebook mbalamusizaako tuli live ate ku YouTube namwe mbalamusizaako olwaleero tugenda kubanga ate tuyisaamu mu products eza Nyondo Media. So sawa eno of course tuli mu products zaffe wano tuzitundira era nga ngenda kutandika n'okusomesa oba okulaga twesiga tutya Nyondo Glam. First of all, abantu abasinga tumanyi kwesiga bizibu. Abantu abasinga tetumanyi kwesiga bizibu. Naye olunaku olwaleero mvuddeyo n'abadde bambuuzanga Rozet ngenda kukola ntya ebizigo bineeno ngenda kukola ntya so yesaawa ngenda balaga twesiga tutya ekizigo ekya Nyondo Glam. Nofuna akasusu ng'akange bw'okalaba. Before skin yange yakifanagana bweti bannanga bangoberera abali bangoberera mwena mukimanyi nakava mu kinaabiro okunaaba saawa eno era ensonga lwaki ndi bweti. So njagala mbalage nti nga obadde ogenza okunaaba oba oli mwami oba oli mukyala naaba bulungi nnyo otukule. Bw'omala okunaaba jangu nga tonaba kwambala sooka weesiige ekizigo kyo. Abantu abasinga mukola ensobi nojja omaze okunaaba teweesimudde bulungi tokaze oze buzi oyambadde ate okuta ebizigo weesiizako paati ezimu opapa odduka. Jjukira kino sikini yo. So olina okuba nga otwala obudde bwo tolakaddeko naaba tukula bulungi nnyo. Bw'obanga mulimu gwe gukwata zuuka nga bukyaliko weeteeketeeke weefeeko ogenda okufuluma ng'olabika bulungi ng'omukyala oba ng'omwami kubanga ffenna twekolako. Genda mu kinaabiro naaba tukula bulungi nnyo ne tawero yo funa katawero weesiimule bulungi nnyo okale. Bw'omala okukala nga olina kwambala ngoye ogenda kutambuliramu sooka okole otya sooka otuule osooke weesiige ekizigo kyo ekya Nyondo Glam. So tugenda kutandika okwesiga ekizigo kyaffe era nga ntandika n'omuntu alina skin eri deadly oba skin zinene eza osanga omuntu ng'alina black spot ng'alina embalabe. Omuntu bw'ofuna embalabe ezo zitukesa ne zikala bwe zikala zirekamu black spots kiriza obeera ogaane. Abamu tuba ne skin zaffe nga ziri dry nga skin eri dry. Abamu tuba ne skin nga ziri oily nazo si nnyangu za kukolako ezo ziri oily era olina okubeera omwegendereza ennyo n'ebintu by'ogenda okukozesa. N'osanga omuntu nga alina embalabe naye ng'embalabe ezimu black spots oluusi muddugavu oba mweru oba wakatakketakke. So ogenda kujjanjaba otya olususu lwo ng'okozesa Nyondo Glam. Abali ku Facebook abali ku YouTube tuli live. So tugenda kutandika. Nyina embalabe zange sifuddeyo ndi wa kkala ki oba ndi muddugavu oba ndi mweru ak'embalabe ffenna tukosa ke kamu aba Nyondo Glam. So package yaffe ebeera efaananako bweti ebeera ne products zaayo 1 2 3 4. So gwe wenna alina embalabe olina oluyinja ng'olina n'olusundo olutono si zino ensundo ezagejja ezaakula zino ennene wabula olusundo olutono. Kano akazigo kano nga bukala bukafaanana munda bwe kati ali ku Facebook kano nga bw'okalaba kano akazigo kaffe aka Nyondo Glam akagoba embalabe. Okaapulayinga otya? Akazigo kano okakozesa kiro sooka onabe bulungi nnyo bw'omala okunaaba ng'ogenda kwebaka ogenda kukwata akazigo kano kati nzobedde nze mmaliriza okunaaba bulungi nnyo. Akazigo kano eno ogenda keesiiga ebiseera ebisinga embalabe zaffe zibeera mu face oluusi ne ku mikono oluusi ne mu kifuba. Wonna w'olina embalabe ng'omanyi nti waliwo embalabe kwata akazigo kano nga bw'okalaba kakwatemu bw'oti teeka mu ngalo zo mu kibato kataanyemu bulungi nnyo mu kibato munna. Ali ku Facebook ndaba. So skin yange nva kunaaba siinako kantu konna siinako makeup siinako kintu kyonna naye era bweti bwefaanana siinako kintu kyonna naye before bweti si bwe yali.
ate n'ekizigo kino kigenda process by process togenda kukyesiga lwaleero enkero of the skin kubanga nange okutandika okukozesa Nyondo Gleam skin yange nayinamu embalabe nayinamu embalabe yange tezaali nnyingi nayinamu engeri y'ol black spots so bwe natandika ne nga sister wange nankola ekizigo n'akimpeereza bwe natandika mpolampola okikozesa embalabe ne zivaamu black spots ne zivaamu skin yange mpolampola negenda ngeeterera paka ku ssaawa y'olwaleero nti nze sikola makeup ne skin yange eva ebeera ekola ki ebeera enyirira ate nga sirina bunnako nti oba neeyerusizza ate nze nambalansinga okuva waggulu paka wansi seeyerusizza wabula ndi mu kala yange eri nakyo so ogenda kota kuba ffe Nyondo Gleam tetwerusa muntu wabula tukuwa ekizigo nga kikuleka ku nakyo kala yo oba oli muddugavu oba oli mweru nga tugenda kwerusa okuleka oyo agambye nti nze njagala ndayitiningemu katono njagalamu ka lightening oli wakyatula ne tuteekamu ka lightening n'abeera nga tomanya nti ali mu kweyerusa teyeeyerusa ali awo wabula ng'anyirira ng'alina ka glowing ka shining n'abeera ng'alabika bulungi so bwenna sister ngu yakolera ebizigo kubanga yasoma ebintu bya beautician n'asoma cosmetics bwe yampeereza ekizigo ekyo nengenda nga nkyaplayinga mpolampola kati be nabeeranga nabo around be bangamba Rozet okozesa bizigo ki skin ng'eteredde okozesa bizigo ki ne mbaga abannange ebizigo byenkola sister wange yabimpeereza kyonna kiri lwaki nabyo tuleetera n'endetera yasooka n'endetera owokubiri n'endetera owokusatu naye okulaba nga abantu beeyongere ne ngamba lwaki sikwata ebizigo bya Nyondo Gleam ne mbiteekera ddala waneeno ne tutandika okusaplayinga baklayantsi baffe so ne tutandikirawo mpolampola mpaka ku ssaawa y'olwaleero era buli muntu akozesa ku Nyondo Gleam akubuulira ekituufu ate nga n'ekyanti ffe tuli bagumiikiriza omwana ne bw'ajja n'akugamba Nyondo wano wasobyemu wati oba skin kubanga omwana wetumuwaffe ebizigo tetumuleka nti kali wali nga boona atumya ebintu online ne weediringa wekanaweka oba olina akuweereza n'abikuteeraawo kasita yafunye sente nedda nsigala nkubuuzako kikutwala kitya oyo n'agamba Rozet wanteddemu ka lightening naye ndaba nga akale mu kuvuga mu sipiidi nenga nenkitta amaanyi nemugamba ekiro nteeka tukitta amaanyi kubanga abantu abamu balina skin zaabwe nga ziri soft abala ziri hard ensusu za njawulo ensusu zaabwe za njawulo so n'abaana gwe ntwalira ekizigo n'agamba nti Rozet nga sinnakyukako wadde mu wiiki emu tutambula process by process mulimu abalina ensusu ennyangu mu wiiki emu ng'alabawo enjawulo nga kitandise omukolera abala nga kirina kutwala omwezi mulamba so olina kubeera patient ne weesiiga ekizigo kuba kane kuno olususu lwange wentuuse sikola ki wano wentuuse sigira saabyesize olunaku lwaggulu kubanga mwenna abanfolowinga okuva ku Nyondo Media era musobola okulaba from the beginning olususu lwange lwali lufaanagana nga mugeze mu vidiyo bwemabega mulaba skin yali efaanana n'essaawa y'olwali yali nsiiwuufu ng'erabika bubi olina engeri gy'oddugaaliramu kubanga siri muddugavu naye nali naddugaaliramu olw'embeera ya wano kati bwe wesiga ekizigo kino oddayo ku kkalayo n'otabeera muddugavu kitegeera mukwana abasinga batunda ebizigo oli ng'akweka bunnako najja n'akweka naye ffe tetulina bugundi okubanga tetwerusa abantu ate tufaayo nnyo ku lususu lw'omuntu okuba nga tumuwa ekyo kigenda omukolera ensonga lwaki bwe mba ngenda kola ku mwana mugamba mpa ku kifaananyi kyo kuba mba sina kyengenda kikozesa siposita ku kifaananyi kya mwana oli abeera client wange aba mukama wange sisobola siina lukusa lupositinga kifaananyi kye wadde mukozeeko ne mugjeewo abe ne muteeke walungi siina lukusa lupositinga kifaananyi kye era ndowooza sipositingako waba nfolowinga temusaako nti napositinze ekifaananyi ky'omwana ninakipositinze sikikola so olina embalabe so tutandika nakambalabe nga bwe maze okunaaba ozze kwata akazigo keekano ate buli kizigo ky'osaanukula mwewalenga okusaanukira ebizigo ne mubirekawo bwe bityo nga byasamye oba okimalamu amaanyi ekizigo oba okisaanukudde omaze okitoolamu immediately kisaanikire kizzeewo teeka mu ngalo nga bwe nabagambye kola bwoti ogenda kwesiiga mu feesi yo ate era bw'obanga weesiiga bannaye mwegenderezanga nnyo abasinga tumanyi kwesiiga bizigo kola bwoti weesiige bwoti bwe weesiiga bwoti komawo muno mu feesi kwatamu bwoti weesiige okiraba wenna bunya sikiini yo weesiige bulungi nnyo
weewunye skin otwala obudde topapa weesiga akazigo ko banga amafuta ga mu face yo face ebeera yo si ya muntu mulala togikulukuunya naye mpola mpola so that kadagala kano akabeera mu kizigo kino ak'embalabe kayingira bulungi nnyo mu mbalabe eyo ne kabeera nga kagitta amaanyi. Abamu ng'ane b'akazigo kano ne kabakuba embalabe onaga ate Rozeti embalabe zibadde ntono ate zeeyongedde ebizigo binfuukudde kaba kakola kazigo kaba kalante posisi yake yokola kubanga ebiseera ebisinga oyinza okuba nga olina embalabe naye embalabe ziri munda mu lususu nga tezinnafuluma nga ziri munda kati akazigo kano buli w'okateekako kazisikayo era mulimu oli agamba Rozeti nyina obubalabe butono nnyo bw'omuwa akazigo kanene ojja n'akateeka ku lususu bw'atyo embalabe ne ziyooka zifubutukayo naga Rozeti ebizigo byo bifuukudde sikiini biki naye mba n'omugaba mukwano nedda ebizigo bikola wabula ensonga lwaki egundi zo zivaayo ezo embalabe zivaayo kuba zibadde munda era zigenda kukola ki kukala era kimutwalira akadde katono ne zivaayo bwe zivaayo nga zikala bwe zikala zigenda kulekamu black spots kana akazigo kaza just embalabe ezo kazigyayo munda ne kazikaza naye tekazigyamu kalekamu black spots kiriza oba ogaane. So mbadde nja kugamba omasajinga mpola mpola skin yo ne weesiga mpola mpola oyokirako bwoti mu bulago mu kifuba abantu basinga balina embalabe mu kifuba weesiige mu kifuba bw'oba olina embalabe wenda ku mikono nako yisaako nako osimbuleko bw'oba nga ne ku mikono olinako ki embalabe weesiige mu kifuba mwonna bulungi nnyo akazigo kakole ki kabune feesi yo masajingamuko mpola mpola ne weesiga buli wawo akazigo ne kafuba okola nti kakola ki kayingira mu mbalabe ezo otwala akaddeko so bw'obeera omaliriza bulungi nnyo awo n'olyoka ogenda mu buliri n'okola ki ne weebaka olwo omaliriza okukola ki omaliriza okwesiiga akazigo ko ak'embalabe ogenze weebase bw'ozuukuka of course olina okunaaba kati akazigo kano eno olina okukanaabamu omulimu gwako guwedde wakeesiiza ekiro kakoze ekiro ekyo amaanyi gaako gawedde omulimu gwako gawedde olina okukanaabamu kuba kati kabeera kamaze okuexpiringa tekakyalina value ogenda kukola oti ojja kukwata sabbuuni waffe ono wa Nyondo green ono ojja mukwata omusumulule ojja kumusumula sabbuuni ono ofune baketi yo kati ng'eno nga bweri giteekemu amazzi go matonotono bw'oteekamu amazzi ogenda teekamu wooti ogenda mukuba ekyovu nga bw'omulaba bw'ati bw'onaakuba ekyovu kino sabbuuni mugyeemu then ojja kujja onaabe ng'omaze okunaaba omubiri gwonna gwonna omaliriza bulungi nnyo then ojja kujja ate onaabe kino ekyovu kyono sabbuuni onaabe bulungi nnyo akazigo kano kaveemu bulungi. Steve, nyambo oyiteko wali eri? Muno wali mu kisenge kyawe olitemuko kali omperezemuko ebbuto just akola mpola nga tuli mu kamera bidovako mpuluyaga amazzi genda wali munda mu kisenge mpaamu bbuto Asige nabisa baba. So gana mazi sige nabisa. Sibwe bagama ati nabisiga na mazi. Wabula sige nakuddayo mufumbire sige nakuddayo mu kinabiro kuleeta mazi kuteeka mu bucket olwakadde. So bw'omala okuna bulungi nnyo. Togenda ono sabbuuni temumwekuuta ku kyangu kumwekuuta.
ngobadde omaze okunaaba n'omwekuusa ng'omaze okunaaba tomukuuta mu face. Twewalenga nnyo okwata ekyangwe okukuuta mu face n'ogiremerako n'ogikuuta. So sabbuuni omukuba ekyovu kyo bulungi nnyo amaze okunoga jangu omunaabemu mu face. Naawe owulira nti nno akazigo okanabye kali mu kukola ki? Kali mu kuvaamu. So bw'omala okunaaba kwata sabbuuni ono teekako mu ngalo bw'oti. Omukole bw'oti. Omukuba ekyovu okisiigeko mu face. Abamu sabbuuni ono abasiiwa. Lwaki? Sabbuuni amanyi okubasiiwa olw'ensonga nti olususu lubeera lulwadde. Olina ga Rozet sabbuuni ansiiwa lwaki? Kubanga olususu lubeera lulwadde. Ansiiwa ambalagala akola bw'ati kuba olususu lubeera lulwadde. So ojja kulekamu sabbuuni ono okumala seconds nga ziizo. Obiriza amaaso go omalemuko sabbuuni ne seconds zo nga ziizo. Olindemu katono nnyo. Kati osobola okuba ng'omaze omukola bw'otyo mu face n'onaaba eno side z'endala n'onaaba. Mwewale okukuuta sabbuuni eno. Tukola sabbuuni okumukuuta mu kyangwe okumukuuta mu face. Face eno osobola okuginaaba n'engalo zo n'ogitukuza bulungi nnyo. Naye omuntu agenda akwata ekyangwe n'akubamu sabbuuni n'akuuta face n'agifiirako oba ogyonoona. So sabbuuni oba omukubye ekyovu, mukwata omukuba ekyovu okola otya? Mukwata omukuba ekyovu omunaabe. Bw'omala okumunaaba nga kali akazigo kawedde wulya nti okanaabye, kwatako mugundi, kwatako sabbuuni ono weesiige ekyovu kye bw'oti mu face. Ogenda kwina seconds zo nga ziizo otuuke ekiseera owulire nti face etandise okukwata bw'eti ekalambira stiff. Bw'oba ng'owulira etandise okukwata bw'eti etandise okukalambira, ng'omala ng'oddayo ng'onaaba face yo bulungi nnyo ng'ogitukuza. Kati eyandise okukwata ngiwulira eri mu kalambira eba ekwata just ogiwamu seconds nga ziizo, sabbuuni n'akuyamba okuba nga ayingira mu lususu n'okukola ki? N'okutereeza. Kati bw'omaliriza ogenda kuddayo onaabe bulungi nnyo. Mu kunaaba ogenda kunaaba amazzi amapya. Ogenda kuddayo onabe mu face amazzi amapya. So that onabemu kanangundi kona kaggweewo. Onabemu ekyovu kyonna kikole ki? Gana amazzi si gennaabisa, awula sibudde genda mu kinabyo kweta malala. Onaba n'owulya nti face etuusa ekiseera n'owulira nga erina engeri gy'ekola ki? Gyewulikikamu nga kasabbuuni konna kaweddemu. Konna. So bw'omaliriza okunaaba bulungi nnyo, maze okunaaba n'owulira nti face etukudde bulungi, tebulimu wadde kaseerera, ogira nti tirimu wadde kaseerera, kwata ka face taweloko keesiimuuze bulungi. Era ekirala mwewala okuutanga face n'ogikuuta nti oli mu kwesiimuula mazzi. Kolamu bukozi bw'oti. Amazzi gakole ki? Gakale. Okakase nti okaze. Bw'omala okukala, face ekaze bulungi nnyo, omala okukala, then ogenda kukwata kino ekizigo kyo. Kati kino ekizigo gwe wenna alina black spots. Jjukira nti kano katukaziza embalabe. Mu kuzikaza then netusigaza black spots. Kati bw'oba omaliriza wano eno, omaze okuzuukuka, kati ogenda kwambala. Omaliriza kano eno, sooka weesiige kino ekizigo. Ogenda kyesiiga otya? Bw'oba weesiiga ekizigo ekya Nyondo Green, tandika na bigere otya?
kwata bwoti. Ojja kusumula ekifaanana munda kiba kyeru, ojja kusumula okwate mu bwoti oteeke mu ngalo. Weesiige oteeke mu ngalo, tandikira ku bigere. Tandikira ku bigere, weesiige bulungi nnyo ekizigo kyo. Ate bw'oba weesiiga ekigere kino, twala akadde. Abantu abasinga tumanyi kwesiiga bizigo. Oba oyagala ne weesiiga bwesi just mangu n'okola ki? N'ovaawo. Tutandika na bigere, kizigo kyaffe ekya Nyondo Green. Kwatamu nga bwenkulaze bwenti ebizigo byo teeka mu ngalo, bisiisirize bwoti obikole kye bibunye ekibatu. Bw'omala okubibunya ekibatu, tandikira ku bigere siiga. Nkona kugenda ku mikono ki? Na face. Wabula obanga nga weesiiga ekizigo kino, making sure nti okukoze bwoti lwaki? Amaviivi gano ebiseera ebisinga gabeera gagaana okunyirira. Lwaki? Nti buli woosiiga ekigere kino nga okigolodde bwoti, eno ennyama ya wano mulimu amavuunya agagenda geekutte bwe gati, tegafuna kizigo. Era ensonga lwaki osanga omuntu nga eviivi eriddugavu n'osanga omuntu eviivi lye nga lisiiwuuse olw'ensonga gye weesiigamu ekizigo kyo. So kola bwoti, wano wabeera weeyerudde bwe wati, nti wobeera osiiga ebizigo wonna wafuna. Bw'okola bwoti wano weeyerula bwe wati, gana amavuunya ne gakola ki? Ne gavaawo. So kola oti, bw'okola bwoti weesiige bulungi nnyo, eno ku bugere bwonna obutanye bulungi nnyo, weesiige paka waggulu, wano okola otya? Osiigeko ku maviivi gano bulungi nnyo. So eviivi lyange lifaanagana, abantu abasinga amaviivi gaba tegafaanagana na gundi. Omuntu buno omubula buno eno, gano maviivi obusanga tebifaanagana mubiri gwa muntu, nga amaviivi maddugavu, amaviivi gaasiiwuuka. So oyina okukola bwoti eviivi n'olisiiga gano amavuunya ne gaba nga gavuddewo geegolodde, ne gakola gatya? Ne gagendamu ekizigo ekyo. Then genda kugulu okulala, nagwo okusiige. Jjukira nti nvudde mu kinabiro namaze edda olwedde okunaaba. Jangu nagwo okole ki? Okusiige. Twala akaddeko ofe okola nti no wonna wajjula ebizigo. Obugere buno busiigemu bwoti bwonna, obusiigemu kwate ku bugere bwoti obusiigeko bwonna, nti olaba obugere bwange tebwakona, nti bugere bwakona. Obugere nga bwe bufaanana okuva eno wansi, ekigere kyange bwe kifaanana kuva eno wansi, ne waggulu kyonna kifaanagana, mpaka eno waggulu nfaanagana, ewamu n'emikono zenna afaanagana. Siriko omuba sipeesi njeru oba nzirugavu, amagulu maddugavu meeru, nedda. Okuva ddala ku bugere bwange sinaawe nsobola kububalaga, naye okuva ddala ku bugere wansi mpaka eno waggulu siinaku wantu ogamba nti ate wano waddugavu, wantu wabalansinga. Nze nnambalansinga. Okitegeera? So n'engeri gye twesigamu ebizigo emataringa. Abamu tudduka buddusi, feesi yo oyagala okunyirira, oyagala okulabika obulungi naye tewewabudde. Oba okitegeera? So wano mbaga muteekawo nnyo essiira nti okola bwoti, bw'okola bwoti kola ki? Siigako egundi eno, siigawo wano eno. So that ebizigo n'emunda bikola ki? Bituuka. Kyola nga nze ekigune kyange kyeru, si kiddugavu, era kifaanagana wamu neki? N'omubiri gwonna kala erimu, okuva ddala eno waggulu nzenna nkola ki? Mbalansinga. So bw'obeera ng'ovuddeyo ku bigere, then tugenda kudda ku mikono. Ojja kujja era otoola ebizigo byo. Nabagambye nti buli lw'otoola ekizigo kino ekya Nyondo Green, kisaanikire. Otokireka, abasinga babireka bati wali asaanikula n'akirekawo kyasamye, nekina kiraawo nga kyasamye, naye kisaanikireko. Kiraba mukwano? So ojje, kati osiiga mikono, ojje ku mikono bwoti. Osiige. Omala okole bwoti. Bw'okola bwoti, ofuuka nti nekuno okola ki? Osanga abantu nga buno obuntu buddugavu, wano wantu watera nnyo okubeera ewaddugavu. Lwaki? Nti w'osiga ng'oli bwoti nga bagambye ku viivi, wano wantu wafuna kizigo. So kola ekizigo ky'okola bwoti, siigawo. Weesiige wenna bwoti. Omale wano okole bwoti. So buno omuntu bulime okubeera nga bwo busiiwuuka. Osanga omuntu ng'ewala anyirira naye nga buli muntu busiiwuufu. Lwaki? Engeri gye tubwesiigamu ebizigo.
So kakole bwoti osigewo bulungi nnyo ebizigo bibere nti ne mulabikola kibituuka ojja kuba ng'obalansi ng'omubiri gwonna oba munfuna. So bw'omaliriza then ojja kukola bwoti jangu kwatamu muliro tugenda ku face. Kwata ebizigo byo biteeke kuno bwoti ne mu face obanga otuse mu face weewalanga nnyo okuteekamu agazigo agangi. Tukozesa ebizigo bitono mu face. Kwata akazigo katonotono si kangi kateeke mu ngalo zo kataanye bwoti mu ngalo kabenga akabula obitaanye bwoti. Abantu abasinga kwata ebizigo n'ateeka muno n'ateeka nti kalunama n'akola bwati n'ebiteeke muno bwoti obeere nga just ngalo ze ziseerera awo oba okwata okole bwoti weesiige. Era obeera weesiiga teweeyabiragana amatu. Osanga abantu abasinga nga amatu gasiiwuuka yeesiga face yokka neerabira amatu naye amatu gano eno gakwatemu bwoti ogatambulemu bwoti nga weesiiga. Tukwata bizigo leero tubiteekamu nejjukira kuno kugala kwasigaddeko ko obuzibu obuliko kwatamu bwoti so that amatu go gabeere nga galabika bulungi nga siga blaaka. Obeere nga wena obalansi nga omuntu wakutunuulira ali magambo olina ebipaapi amatu maddugavu ate kakati akongobule kaddugavu ate kakati face nerabika bweti ate ono mweru ate ono muddugavu. Obeere nga wena obalansi nga omuntu akunoonyaako kyasobola okuvumako ku lususu ne kibula. So nojja ne weesiga bulungi nnyo n'ottaanya. Twala obudde nga weesiiga skin yo ng'osiga face yo. Twala obudde weesiige nejjukira nti twakalimu akazigo katono mu ngalo ne tukattaanya ne tulaga nti nno jase tuleke ebibatunga bikola ki nga biseerera buseerezi. Tulekeraawo okukwata ebizigo n'obiteeka buteesi n'okola bwoti n'olubeera lususu lw'oli mukola ki mukolako. So weesiige bulungi nnyo kiira mpola mpola muno mu bulago bwetu weesiige ojje bwoti mu kifuba weesiige. So otwale obudde mugongo bwoti side west weesiige. Then nekirala kinyagala obbagamba twewalenga nnyo okwesiiga ebizigo mu bitundu nga bino muno mu bisambi. N'okuba kino ekizigo oliko kyesiiga mu bisambi ne weesiiga mu nkwawa ne weesiiga tekinyuma. Tulina kagundi kaffe kano eno ka oil aka Nyondo Glam. Ebizigo gye bana gye bulaga si birungi kubyesiiga mu bisambi. Kubyesiiga osanga omuntu nga yeesiize naye mu bisambi mu lubuto nanye muno munda ne yeesiigayo naye si kirungi. Era abakyala abeesiiga ebizigo mu private parts zammwe kibi nnyo kye mukola kikyamu. Ekitundu ekyo bakisiigamu bizigo. N'okikola ne weesiiga eno mu lubuto ne weesiiga ku bisambi it is totally wrong. Ebisambi ebiseera ebisinga bikola skin yaabyo kubanga bibeera munda. Okay, oba owulira nkwagala nnyo okusiiga ebisambi tulina akazigo kaffe kano eno aka oil kano ko osobola okukasiiga wonna naye still tujja kasiiga mu kifo kiri. Ekifo kiri onaaba bunaabi n'otukula only that shavinga naaba tukula temusigasigayo bintu. So kano ko kakozesa otya kati nganze wano nga bwendi sirina mbalabe sirina black spots olususu lwange luli okay luli clear. Mulimu kiseera wentuuka nga sagadde kwesiga bizigo just nkwata kukwasika oil kange ne kakwata bwenti kwatamuuko bwoti kalonotono then koba okola ki okateeke mu ngalo bulungi nnyo kaba kamasamasa tokosa kangi nnyo weesiiga ebigere assuming seesize bizigo kuba sigala genda kunaaba ate weesiiga ebigere byo bulungi nnyo era nga bw'applyinga ekizigo kiringa we twakikoze then nekino ekizigo bw'ogenda okikola ki ne kano ka oil bw'ogenda okaapplyinga ku bigere era bw'ovaayo odde ku mikono okakole ki okaapplyinge ka oil bw'ovaayo applyinge mu face then namuno mu face oteekeramu ddala katono ddala bw'okwatamu bwoti kabeera katono nnyo nolaba nti nomuno just mumasamasamu kitono ddala. First owale okukubangamu nnyo agazigo agangi ga oil agangi kabeere katono kwatamu mpola mpola eno face yo giwaakadde kwatamu mpola mpola weesiige amatu gano togeerabira gayiseeyiseemuuko mu bulage ne bwoti teweerabiramu bwoti. Abantu abamu weesiiga ebizigo ne weebera okukwatako munene emabega w'obulago okusiigayo nosanga nga bwaddugavu nosanga wasiiwuufu nosanga wafaanana bubi. Weesiigeyo bulungi nnyo bwoti ojje muno mu kifo mwonna osiigemu bulungi nnyo. Kati omuntu ayagala okwesiiga ku bisambi kano ka oil kaba kakuyambako okwatamu bulungi nnyo
no bikula ebisambi byo ne weeyisako bunye ne weesimira ka oil. So n'obeera ng'enkwawa zo tezigubye. Just ebiseera ebisinga ebintu ebigubye enkwawa abakyala oba abaami tukozesa ebintu bingi nga tubiteeka mu nkwawa. Nezino zi perfumes ezitatadde byonna bye tutwala tukuba mu nkwawa byonna bikyamu. Osanga enkwawa yaguba yonna ng'erabika bubi olw'ebintu bye tukozesa. Naye shavinga bulungi nnyo bw'omala okushavinga beera okozesa ekintu kiba kino kibeera nga kimu kati kano ka oil kano okalaba nti okagira bwoti n'okwata bulungi nnyo nga oshavinze bulungi tuna mu kintu kyonna okiraba then okayisaako bulungi nnyo. So enkwawa sijja kugibalaga yange naye ebeera ng'erabika bulungi nnyo wagishavinze si nzirugavu nga n'obeera ng'oyambadde kamusala nkwawa n'owanikako omukono waggulu bwoti nga tebagenda kukuba ndulu oba okitegeera. So tukuume obuyonjo ku mibiri gyaffe munda ne kungulu tuleme kukuuma kungulu ng'ate munda tukola ki tufaana byabakyala oba abaami. Ekifo kino tukwata tuteekamu ebintu kitwala just shaving omaking sure nti oli muyonjo onaabe. Ate ne sabbuuni si mulungi kubanga okubayo sabbuuni n'okulukuta ekifo ekyo kiri delicate tamanyi. N'okaba ka sabbuuni ojja kukwata katono nnyo kubanga ekyo bonna tukule bulungi nnyo naye nga twewala okukubayo buli kimu n'oteekayo kino n'oteekayo kiri abamu mukola ne perfumes ne muzikuba mu private parts zammwe. It is very bad. Ekifo just banaaba kinaabe n'okinaaba ne kitukula bulungi nnyo tokubakubayo gawoogowo. Osanga omuntu ng'awunya kale awunya ekiwoowo kino awunya kiri awunya kiri byonna nga byegattagatta n'omusanga tategeerekeka. So kansobe tutegeeraganye ku nsonga y'ensiiga y'ekizigo kino era abaana mwenna mbadde nga mbalagirira buli gwempa ekizigo mugamba ddiya ogenda kukola bwoti okole bwoti. So ne vidiyo negenda kunnyambako tujja kuba nkuwa linki n'ogifollowinga n'olaba ogenda kwesiga otya ekizigo kyo. Okuleka mpozi giteeke wane. So okuleka mpozi nga tutegedde oba onakyo tategedde osobola ogenda mu comment section oba ku namba yange yennyini noyita ku 0524680778 njiddamu eri 0524680778. Osobola okunkubirako direct oba n'okola otya oba n'oteekako message. So oba nga tutegedde bulungi nnyo n'embeera ng'ate nkutegeeza. Era message z'abaana mwenna mbaddamu era wempa omwana ekizigo tetuddawo just kugamba nti akasa namuwadde kyawedde mukimanyi mwenna abaana bempa ebizigo. Era n'oba olina complain yonna mbako engeri gye nsolvinga okulaba nti olususu lutereera ate nga n'akasenteko k'otaddemu naawe okafunyeemu wabula si kuwa kusula busuuza zirunga tufunye ssente ne tugenda bugenzi. Kano katale tuzimba kazimbe kubanga twatandika si kutandika just kukoma mu kkubo. Twagala kigejje tuke ekiseera nga kampani bwaguuga Nyondo Glim. So ensonga lwaki baklansi baffe tubakwata bulungi nnyo era tukkiriza nti bye bakama baffe kubanga ebatuwa ku ssente otali ssente obulamu buziwalamu era mbaagala nnyo mba respectinga nnyo naddala abaana bakola mu biyumba siganye mubeera bize naye ku lususu lwotwala akaddeko alisiti bikola ebintu bino ng'ogenda kwebaka ng'onyusa omaze okukola emirimu gyo. Twala akaddeko weesige bulungi ekizigo kyo beere ng'olabika bulungi. So nze siri muntu wa makeup era skin yange ogiraba engeri gyefaananamu siri muntu wa makeup era nze n'ombeera nzuukuse ngenda bugenzi ne nnaaba nkutuba ka oil kange ka Nyondo Glim ke neesiize oba kana akazigo kange ke neesiize kati kana ak'embalabe sikyakeesiiga kubanga siina mbalabe. So just nze nkosa kimu kasabuni kano mwasi na wayi nakosa kosa buli lunaku then nkoza kino ekizigo ne kano ka oil. Olusi nenkwata kano ka oil kange nengeziganiza skin yange ogiranga bwefaanana. So mulimu filters wanagamba nti oli mu filter siri mu filter. Oya skin ndozo ogiraba ogira nti glowing ka shining ka glow kalaba. So sirinamu wadde kabalabe sirinamu wadde kugamba nti bakati abantu basinga just tutula mu filters oba ne tukwazi makeup olina anyira ne bagamba gundi anyira bannaye kumbe makeup nenze kati nga bwonda wano wendi skin yangu ogiraba eri plain sina kwade ka makeup tunali wano olaba na imply nga kazigo kange ka oil ng'olaba
so sira mwade ka foundation tejaga nti olususule luina ka foundation nenga twabaseyerusa. So I think kyebizigo tuvuddeyo bobanga olina ekibuzo kyala kyonna enamba yeyo ne ku screen kweri esembyayo 0778 osobola okutaako message oba okubako direct netulabika bulungi netunyirira muje tunyirire bannange abakyala abaana awamu n'abaami namwe tetubalese mabega balokola olususulo bwoti kuba nebi makeup abakyala twagala nnyo makeup ne makeup mubi ate ayonona nnyo skin zaffe. Buli wemanyiza makeup lota mutaddeeko skin yonna ene engeri gyeyononekamu tetwemanyiza nnyo makeup kola olususulo omanye nti ka makeup ogenda ka applying once in a while ojja kuba akasigeko okole eriiso okole omumwa skin ojenenye tadeko ka oil ko ngaako oba ka Nyondo Gleam nosigala ngo shininga bwoti nekola omumwa okole amaaso okole wano kachi kai pensoko otambula obere ngolabika bulungi netwe kuba bi powder netwe kuba foundation netwe kuba buli kimu ensusu entuzitira ddala amazima genyini nga boba toyimiridde boba nga tewekozeeko nga tosobola kufuluma mikwano gyo nga gizze nti Rozet nyino omuntu azze okunkyali anti mulindeeko nodukano tako makeup nodukano tako ka lipstick nodukano tako buli kimu noli okokola ki neze ebiseera ebisinga byonna binambeera nnungu mbeera nakyo ndwawo okukozesa makeup. So yeye ensonga labika bulungi kosa Nyondo Gleam obeere ng'oshininga akasusu kalabika bulungi nnyo nga tolina gw'otya kuyitako nga newankubadde twapulayinze makeup. Thikindoze tuvuddeyo then tulina products endala zonna ng'ogyeko bizigo tuvuddeyo oba olina question yonna endala osobola okujja n'okola ki tuba ne products eza mugaba bano batulina mugaba nga siwa black kubanga baliwo abalina mugaba nga alina emisuwa oyo tumukolako mugaba wa black tumukolako tuwako n'omugaba abaera nga akyali mweru nga teyakuusiira nnyo tulina products zaayo tube zimujjako bulungi nnyo bano batulina luwumu nalwo tulukola ki tulujjako bulungi ne luviirako ddala ddala atulide sente zaabwere kyenagana kukulya sente z'omwana obwereere. So ebintu byaffe bibeera ku mazima. Then nga tuvudde ku bizigo nekyatwasalawo okubaleetera engoye okuva e Uganda olw'ensonga nti engoye za wano endabika yaazo nga nawe muziraba ate n'okubaza bbeeyi nnyo ogenda mu moolo ne bakugamba olugoye lwa 5 that's $5 nenga tetutegeerekeka. So tujja engoye ezaffe okuva e Uganda nga ziva Turkey nenga engoye zitegeerekeka nga zirabika bulungi ate nga tetugenda kola ki kuzibaseera n'engatto ate nga bibeera bigumu ng'ogenda kwambala olabike bulungi nnyo. Then n'abaana abawala nyina ba clients bangi abaagala okugeza obubina oyina gala Rozet banange njagala kugeza kabina oyinayo ku ddagala lya kabina njagala kukoza bbeere njagala kugeza bbeere era abaana abo mukimanyi buli yali ambuuzizaako kino nkibagamba direct nkibagamba straight sita katale k'abantu batunda bintu ebyo but on the other hand birimu obuzibuzibu kyobulanga abantu tulwala nnyo zi kansa ne bagamba kansa w'amabeere sima kansa waki ebintu ebyo tukosa betamanyi zino zimpiso bakubye ebiisoiso bino simanya mbu njagala kugejja gundi bakwade bitube otusize ku mabeere tumanyi bigejja bitya akabino kagejjezisezza banenze ebintu ebyo sibiwagira era nze nkibagamba ndize sikola kinyina omukyala abirina era yaŋŋamba nga Rozet tukole ebino birimu ssente abaana balina bangi neze sigenda kuteeka bulamu bw'Abaganda baffe mu butya abagole okuba neetaaga ssente kankole ekintu kiri genuine nga nange nkimanyi tineka tagenda kukola ki kukimbuuza kuba ekizigo kino okiraba tekina kigenda kukolako kiri very okay n'ebino ebintu byemuteeka munda ne munywa ne mwekatira ne mukola ki ne bakuba empiso nze nganze omuntu sokola ki ne mumira ebiweke nze sibikiririzaamu era nyina omukyala yaŋŋamba Rozet akatale we kali tubiyinze ngenda kuwa ssente nze kambi kuweereze era kati singa ne mugagga muvundu naye saagala ssente za kibi ezo mba ngenda kuzita ssente za kibi kubanga mwana ogenda muguza ebintu ku bbeeyi y'amaanyi nnyo kubanga abaana bali wiigi baswagamba nze Rozet okukola akabina ogigisa akabina oba okukoza ebbeere okuyimusa ebbeere ngenda kuwa ssente zonna z'oyagala
nene mugamba nedda. However, nyina omuntu gwemanyi yali angambye nti Rozet bitunde mbirina naye nakola ki? Nagana kandi akasente akatono nga kimanyi nkalya mutima mulungi sina muntu gwe nyunoona. So mu bizigo muno sina muntu gwe nkola ki? Gwe nyunoona buli kintu kyentunda mbeera nkikasira nga nkimanyi tekirina kwetera buzibu. Then tuvudde ku ngoye. Then mbadde nkyagala ku bya kabina. Tuyina buzeera kupereza ku bubinawo katono. Just said wali. Kati mu kifo ky'okola akabina sweet oyagala kwambala olabikako bulungi. Nze omwana waliwo n'oli obulala. Nze kati omwana mu kifo ky'okuddaawo nti agenda kukola akabina bane maze okwesiga ebizigo nandigenze n'ennyambala naye olwakadde katumalirize mpa n'akalala. Then mpako ne bubuwigi buli awo ndowooza nebuleke uzizireke. So mu kifo ky'okuddaawo ne weeyonoona ne weekuba ebiyiso ng'ogejja akabina ofuna ebigundi bya bweru kana akabina okalaba tekagenda kuleetera buzibu. Tulina buno obubina okambala bulungi nnyo n'oggumira kalina ipsi zaako kalina akabina kaako n'oyambala olugoye lwo ne lukufiitinga n'onyuma n'otambula n'ogenda. Togenda kufunamu kirwadde mwana wa nnyabo kubanga bw'okomawo okajjamu n'okeeyambula. Naye ebinene ebiso bye babakuba biki twala tugende nze sibikirizamu nga nze omuntu njagala nnyo sente sigaanye naye nze sijja kukola ki? Sijja kubibakuba, sigenda kubibawa. So yambala olugoye lwo we buli size zonna okamba n'obeera ng'olina comfortable ng'olina bwakoonako bw'ati oyinza ogamba kabinako tuuka ewaka kajeemu oba olina gy'olaga kateekemu obeere nga bagambe omwana nga yakula amafiga kumbe weetetenkanya gwamanyi. Wallahi ya Mungu okusobola okufuna nga lwadde ag'obwereere weeteekeramu akabinako nekiggwa ate n'oyambala n'onyuma ne bagamba mwana wa maama eno big nyashi gwe wibuuza gy'atera okwogera kumbe simolo gwamanyi ky'oyitamu. Better. So kyobola nga alternatives weziri mu bintu byonna ebyenjawulo togenze eri cause I think kyekiri best. So tuyina ebika byonna large, small, medium. Oli yagala kamba nawo ogire mu bwoti ogambe nti waaw omwana wuyo yakula bulungi nga tokakwanga okeesala awo ndowooza kanveewo kabina tujja kulwawo nnyo. Then era ng'ojja kunamba essimu y'emu abeera akaagadde tuva kabina. Then ngenda kwogerawo ku kyogo. Bannaye kirungi nnyo okunaabako ku miti gyaffe egy'emikisa. Kirungi nnyo okunaabako. Tunaaba nnyo eddagala just eryereere naye naabako. So tulina ekyogo kyaffe kirungi nnyo kuba nti kati wano ku ddungu we tuli buli muntu agala ekintu ekitambula buli muntu agala ekintu ekirungi. Ekyogo kino eno kirungi nga bw'okiwulya otulako katono nnyo n'oteeka ku mazzi g'oba ogenda okunaaba n'oteekako n'otabula n'onaaba. Tekirimu nti oba ddogo oba ogenda kuleka bintu mu gundi oba bagenda gamba onaalesemu n'eddogo oba akoze ekinedda ate kikwata ku ggwe nga ggwe. Tunabe ku kyogo. Tulina n'ekyakazigo makaba kazigo okwatamu ko ne weesiigako. So buli kimu ne kitereera ffenna mbeera yakweyiya nakweretenkanya onaabako gino miti Katonda yagitonda si ddogo si bya bulogo. So n'ekyogo nakyo kirungi tusobola okukola ki? Okukyettanira. Awo mba nvuddewo ne ngenda kubanga products tulina nnyingi nnyo nga ffe aba Nyondo Glam. Bwe nva ku kyogo abalina question so ogiteeka mu comment section nja kugisangamu nkuddemu. Then tulina ne manpower. Manpower abaami mugenda ne mumve waka jukira nti wano buli kimu kikyukamuuko engeri gye badde mukolamu ewaffe si engeri gye mukolamu wano eno engeri gye mbadde mulyamu si engeri gye mulyamu wano mukola nnyo muwummula kitono mulya kitono mulya ebintu bitategeerekeka. So by all means mwine engeri gye munafuwamu mwenga mmwe. So tulina yogundi vein cleanser esooka ne cleansing veins and then tukuwa eyegenda okuboostinga manpower n'oginywa n'obeera ng'ate ddagala lyaffe lya miti si biyiso mbagana kukuba biyiso nti oba ki era gw'olyefumbira ng'oliraba n'olinywa nga bw'onaafumba caayi noteekako amazzi n'olinywa n'obeera ng'ate obeera mulaala. Ayagala omanyi manpower ono abaami nabo balina ebizibu eby'enjawulo. Osanga oli nga tasituka nga yafuna obuzibu nga befo yali asituka. Nosanga oli nga
waba agenze mu kikolwa just amala seconds ate nga sibo yali. So bingi bibayitamu nenga okumanya ebisingawo ojja kuita ku namba esimu 0524680778 tubere nga ate tukolako. Then abakyala tulina ebintu by'omu kisenge. Mulimu abakyalira ensiko n'abatakyalira ddala tubakolako. So eddagala yaffe eno lyanguyako terirumya nga biri bye twagendanga ffe ewaffe ne babatwala eyo basenga bo ne babatwala kuliko kibooko ne bibeera bya mpaka n'olyango olambugaanya. Bino byakyukamuuko. Ne balyoka bakusimba ekitengotengo ne kikubalagala naawe n'okakasa. So kati bino byakola ki? Byakyukamuuko. Tukuwa tulina oil waffe pulling oil, tulina pulling powder. So akuyambako nga tebigenda kuluma mu kadde kakukedde mbogenda kwebaka n'obeera ng'okola ki? Ng'otuukiriza emikolo egyo. N'okyalira ensiko. Then tulina eddagala ery'amazzi. Era abakyala tubeera wano ng'olina bukalu olwa conditions ezaawana zetusinkana. So naawe tukuwa eddagala eryo olifumba bufumbi nga walaba majaani n'onywa. Teriyina buzibu bwonna wadde. Then tubeerawo bukozi ne muwoomya. Omukyala osobola okubeeraawo ne omusajja n'agamba waayi omukazi ono naye ali bw'atyo n'omala n'atambula n'anoonyako kitegeera. So omukyala yenna oba olina okwekolako. First of all make sure nti oli mukazi muyonjo oshevinga buli week at least n'oshevingamu omulundi gumu. N'obeera nga buli kadde obeera muyonjo nga tebijja nga muntu nga n'atunako bw'ati buli kadde ng'oba olabika bulungi. Then olyoke obeere nga weekolako munda ng'omuntu. Nga obeera n'omwami wo mu buliri mu kikolwa ate ne kyatwewala ennyo ekintu okuwunya abakyala. Obwana bakutukula n'obutashevinga kitwetera okuwunya. Ate appetite y'abasajja. Nebeera mukazi muyonjo shavinga always. Twewala okwekuba kwa buli kika kya perfume. N'ogatta eno, n'ogatta eri. Tuyinawo n'akadagala kaffe k'onaaba obunaabi. Nga kakuggyako ekisu. N'okateeka ku mazzi n'okanaaba. Wabula ne weewalanga nnyo okwekuba bigundi ebiperfume buli kadde. N'obeera ng'oli awo ng'oli free. Ng'osobola okubeera waawo olina kulaba nti wekubiwadde kipawulo naye nga omubiri gwo guli okay. N'onaaba akadagala kaako amazzi go n'obeera ng'omubiri gwo guli teguvaamu kisu. Si kaakawoowo nti olina kuba ng'owunya akawoowo naye ng'oli nnoma oli okay. Eyo nayo nsonga nkulu. So then tulina eddagala lya infection bannange. Infection ekintu wano tusharinga nnyo ebinaabiro. Abantu mulwala nnyo zi infection. So nazo tuzikolako bulungi nnyo ate n'owonera ddala bulungi nnyo. Kati nyina mukwano gwange yangamba Rozet ndudo maze weeks 3 maze myezi 3 sigenda mu nsonga oba infection. Sigenda mu nsonga ate ndi mu kiyumba sigama ati nina gwe nabaddeko naye. Namuwa eddagala lya infection butuufu kyali kyo. Yakinywera wiiki ejo yagenda okulaba nga atandise okukola ki? Okufuluma. So infection zo nazo zikola ki? Zitu affectinga nnyo. Then tuyina kale eddagala erya habo tuliyina mu bungi bwalyo ku bintu ebyenjawulo gwe just tuteekerawo ka message otubuuze kubanga sijja bimalayo nti kino kiri gwe just tuteekerawo ka message Rozet kino kiri musobola okunfunira eddagala tujja kubanga tuli kufunira wuti ni waali agenda kubanga buli kadde atambula ajja namwe abalina eddagala lyammwe eritali bbi aba asobola okulikuleetera nga sinjaga si biki ne mubeera nga ate obulamu bukola ki bugondamuuko. Then tulina n'obuweke bannange. Obuweke buno kambubalageko ntera nnyo bwerabira. So onomu ku manipa gwe tulina a powder. So obuweke buno eno bulinga mmwanyi nenga si mmwanyi. Obuweke buno tebukirinzinze mu lubuto bitooke byebigwa obukozesa otya. Akaweke kaneeno otandika na buweke bubiri okaluma akasigo k'omunda n'okakwata n'okateeka mu kaveera n'okasekula bulungi nnyo n'otokosa amazzi go kitundu kya kikopo n'otabulamu n'onywa. Naye n'okumakinga sure nti obunywa ng'omaze ng'essaawa 3, 4, 5 mabega ng'omaze okulya. Tokanywa nga wakamala okulya oba ng'oli muyala nnyo omaze essaawa nnyingi nga tonnaba kulya. So kanywe ng'omaze okakasa nti at least ofunye ku kyokulya wayiseewo essaawa zo nga 3 oba 4 ku 5. Then omakinga sure
nti togenda kubeera busy nnyo enkeera. So kirungi nnyo omuntu okweyozaako mu lubuto once in a while n'okkirizingako mu lubuto lwo so obanga yeediwaminga kubanga tuli ebintu ebyenjawulo tuli ebintu bingi nnyo. So ogenda n'okanywa akantu kaneno ogenda emmanju sijja kikulimba several times n'ogenda emmanju tukesa n'olya ng'okooye naye gye biggwera owulira nga naawe munda weewuse nga newankubadde olubuto lutono si lwa lubuto olunene lwokka n'olubuto olutono naawe okkirizingako mu lubuto. Kati oyo olubuto olunene ayagala okulusala gwa agendera ddala maaso n'onywera ddala wiiki nga nabawo kiseezo biri ne mwana wa maama ombuulire olina okuba nga oli mugumu kubanga ogenda emmanju era olina okuba nga n'emmanju ogenda nga siwa lukale nnyo kuba munnaye so kakutwala emmanju several times n'okkirizinga muto nawe n'olya nti okoze eki oweewuse agala okulusala n'olusala bulungi nnyo. Then awo nga tuvuddewo then tuyina ne gundi tuyina ne wigs. Nyondo witini asiba enviiri era ntera okumuleeta mu biyumba abaana n'abasiba abo n'abaana Lane ba Prosi ba Rachel bangi yatera obbasiba kubalookinga kukola repair so mutwala Abu Dhabi wa yonna. Naye mulimu oli atalina budde bwakudda okola ki kusiba nviiri nagamba nti obudde sikola kisibulina wabula n'asalawo okubanga ate afuna wigi. Tulina wigs zaffe ez'enjawulo wigs ezo nazibalaga okukola last time ziri wali nenga tulina wigs tulina empanvu tulina ennyimpi gwagala empanvu agala ey'amayengo eri straight tuzirina. Then n'ebyenviiri byonna oyagala bizigo bya nviiri ebya nakyo oyagala bya straight oyagala kukola buyengo ebintu byonna byonna bikola ku nviiri ebintu bikolana ne make-up ali nakyo tuba nabyo n'okola ka make-up ko nga kali nakyo so oli ali deep tubeera nalyo n'obeera ng'ate weekolako ng'olabika bulungi nnyo. I think naawe ku buviiri tuveewo mbagambe nti enviiri kintu kyolagala n'enviiri tubikolako byonna eby'enviiri bulungi nnyo era bulungi ddala. Tulina black shampoo ebizigo by'enviiri mbibagambye zi spray tuzigira ddala e Uganda ebizigo by'okusiga mu nviiri byonna tukola ki tubiyina. Then wano nga tukyazeeko mu kisenge bannange buno babuyita butiiti oba mu bumanyi buno butiiti abali ku YouTube mubulaba bannange abali ku guni mubulaba. So obutiiti buno eno tuyina size zonna extra large, large, small, medium tuyina size zonna gwonna wobeera wenkana. Obutiiti buno eno bulungi nnyo actually mu kisenge edda twalinga tumanyi nti nno abantu baneeno bano abengino nti babeera n'obutiiti era nga bwetwabulabanga omuntu nga badde abwesibye twateranga nnyo okulowooza nti omuntu oyo maybe bano banneekolya jange naye obutiiti buno eno si bwa banneekolya jange. Abasajja basinga baagala nnyo obutiiti baagala nnyo ate n'obutiiti bulabisa bulungi mu kiwato zo sijja kuba ebikulya kubalaga naye katiiti kati nga kaneno ka mutono nga bw'okalaba kalina layini zaako 1, 2, 3, 4 kale eryemu kano ka mutono so okateekamu bulungi nnyo mu kiwato n'okasiba. Mulimu abaagala obubakwata mulimu abaagala obubalebera naye nga butiiti nabwo bulungi nnyo. First of all bulabisa bulungi mu kiwato nawe n'obeera ng'okambadde mbutuufu olaba nga kiwato kyekyo nga kiri ddede nga Wizard watera okwogera. So kaneeno then tuna ne kano kakano kala yino eryemu abagala kala entobeke abagala kala justing eryemu eno kala eryemu eno kano katono kano ka medium kala ntikasinga kano obunene so ne kano kala eryemu lakuba nti bulabika bulungi nnyo actually bulungi nnyo kati kano kalina kala ntobeke kanene so tuyina kala zonna munnange mwana wattu oyambalako nolema kubeera mwere kati kano kanene ka munene okalaba nina kali kalemu weesiba bwesibi mu kiwato already bwakoleddwa bulungi nnyo kano kakano olina kuba waneno nga owerako kalaba kawanvu naye kalungi nnyo bulungi bulabika bulungi lwakuba nti buli wa temusobola bulaba naye bulabika bulungi nnyo bushininga. Tulina kala zonna
agala kala emu, kala ebbiri, kala esatu nga bw'obulaba. Tuyina 4, 5, 6, 7. Oli ayinza ogamba nti njagala buntu bubiri bwokka mu kiwato kyange. Nga tukakuwa oli n'agamba nti abaana njagala obuntu nga 5 njagala nga buwera. Kubanga n'obuwera bulina engeri gye bunyumamu mu kiwato omwo naawe n'ogamba waawo. Wenaga njagala nga kirina layini nga 11. So bwe buno bannange obutiiti tulina kala zonna, tulina size zonna, tulina size zonna, tulina kala zonna. Kale bulabika bulungi nnyo mwana wattu era gwe wenna abeera abwetaaze. Era obweta ku namba y'essimu yeeyo ne tubeera nga ate tubukutuusaako. Noga nti njagala kala eno, njagala kala eri. Buno butiiti bwa mu kiwato. Nawe n'okateekamu omwagala wo n'agamba so ate ebiseera ebisinga nammwe abakyala mumuleetera abasajja okukola ki? Okuva mu geemu amangu mugundi lwenneeyisa yammwe mu buliri. Muteekeremu akatiiti. Ajja kuvaako mwana wattu. Wiki ali mu kuseka ne wizard. So kyekyo bannange mugule obutiiti. Abali mugulira abakyala bammwe obutiiti. Olowooza nange mukazi wange abo mumuteekemu akatiiti mu kiwato. So nga tuvuddeyo eyo then katugere ku mmere. Era gye mba nsembeyo nayo. Ebisigadde ndibyogerako olundi. Ko ebimu nange oluusi mbyerabira. Kyekituufu. Naye nga emmere tuyina emmere nakati mbadde nakava ku gundi kunona ku airport. Kunayo emmere gye banderedde leero. Gano matooke. Gali fresh, very fresh. Ate nga tugaseera. Bino binyeebwa. Ebinyeebwa byaffe ebisiike. Kyoya nawe n'owulira nti kinyeebwa kisiike. Tuyina emmere nga amatooke, mayuuni, muwogo, lumonde, tuyina obushera, tuyina kawunga ka muwogo, tuyina akakasooli, tuyina omuzigo, tuyina mukene, tuyina akatunkuma. Kale mu bufunze emmere gy'omanyi nti eya Uganda, mmere yaffe ya butaka. Ffe aba Nyondo tubeera nayo kati gano matooke. Obuwunga bwagala kasawo kalamba tukuwa akasawo. Then needi olide mu store waliyo ebiriyo buwunga biki byembagamba gano gonna matooke ne wano gano matooke nakagaleeta kati kubanga ebirala nkyabirinawo. So mutuwagire bannange. Nga ddala abaana bakola mu biyumba mu kyasinza okutuwagira era tubaagala nnyo ensonga lwaki twatekawo offer era abaana bajja era basiima betutambuza ku kasente ak'amafuta. Lwaki? Kubanga mwe mutuwagidde ne mutulaga nti bye tukola gye biri era ne mutuzaamu amaanyi naffe tubaagala nnyo. So emmere nga wengi bamenyedde n'endala yonna gwe gy'owulira nti mmere yeewaffe gwe gyawo ngambe Rozet mwinayo kawo mwinayo kano mwinayo kali obuwunga bwa kawo obuwunga bwa soya tebuwunya bulungi biki byonna tubeera nabyo. So mujje mutuwagire weetuli naffe okuba nga tuyimirirawo ku lwammwe mu ngeri emu oba endala. Tubaagala nnyo. I think for today katukomeko awo naye nga nkomekereza mbeebaza n'ab'ekisibo kwosenkya Friday abagenda okujja okusuluka naffe banange weetuli ntambula twabagamba weeri. Of course abamu we bali tubanna abamu basobola okujja ne beeta bonga bo ngayo tubagamba nti si byampaka kugenda mu kamera. Abasobodde okugenda mu kamera tubeeramu abatayaga tebibeera byampaka. Kuleka mpozi ng'olina ekibuuzo then nja kuba nkuddamu naye nga for today that is it. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Wiki ku kamera zade ku mataala medi ku mmere. Masalama. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo mwe mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala. Era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer
yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okuba nga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okuba nga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okuba nga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe providingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okuba nga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne badreva bamu obeetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo tweyanze era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula eyokusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja keberamu oba nga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakuno ne bakusaabaze yonna gy'oba yagadde okuba nga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abaana bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo tuyina emmere yonna okuva e Uganda tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ibula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.